Besigye yagaanye okulya emmere y'ekkomera. Spokesman wa prison avuddeyo n'ategeeza ensi bw'ati. We have given him an ultimatum either to eat prison food or if he doesn't he should starve to death. Then that too that he has already started a hunger strike. And 3, that we have not allowed him to interact with other inmates. And 4, that the government is determined to kill him. Leave us to manage Besigye like how we handled Segirinya. The insinuation is that if Segirinya came out and died, then that's exactly what we are doing for the retired Kanu. This is fake. This is not my word. And that's why I have brought it here. Don't take it as news because somebody is hunting something. I even have a summary of what they were speculating. I don't want to give clout to the one who is speculating, but if you want to know who the source. It's all right. Oli ku Yugi Update TV. Kusinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mubale kwekumira ku mayengo gano. Abula gwagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubusula bulungi nnyo otwegatako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagala nnyo baganda bange kuba mwe mubezezaawo amayengo g'omukutu guno. Ebigenda maaso mu kkomera ewa Dr. Warren Kizza Besigye bibye byakavaayo omukulu azize emmere y'ekkomera. Nga era bwe mutumumanyi bulungi nnyo watera okuteekawo ebikwekweto okugeza atera okuteekawo demonstration ye nga ye omuntu waliwo yateekawo woko tuwaaka weyagaana okutambuza emmotoka ye n'atambuza ebigere kakati ali mu demonstration mu kkomera yagambye ali ku operation tagala kuddamu kulya mmere paka abakulu b'ekkomera bamugambye kati bw'obanga oli ku operation yabutaddamu kulya wadde kantu ka mu kkomera. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno kati lindirira okusiibako paka kufaako. Ye Besigye agamba ekibamubezzaano mu kkomera baagala mutta nga ebatta Segirinya of which ekkomera libyegaanye. Bagamba nti singa Segirinya yali yakafuluma ekkomera wano n'afa wandigaye nti nno ffe abaamusse. Naye ripooti ze yakoze n'ebiwandiiko bye bino muyinza olowooza nti mawulire omukulembeze w'ekkomera omwogezi n'abanga abisala endinzeeyo eri abakulu bekikwatako. Naye nga ky'oba omanya we twogerera Dr. Kizza Besigye yagaanye okukomba ku k'okulya yadde n'akamu n'akatono. Yagambye ali ku demonstration ey'okusiiba. Tujjukira bulungi nnyo nti nno Dr. Kizza Besigye yakwatibwa omwaka oguwedde mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. We yakwatibwa n'emmundu 2 ez'ekika kya pisto naggulwako omusango gw'obwa terrorist era n'aleetera wano mu Uganda. Newankubadde bannamateeka bwe bakoze bwezingirire, bakoze kakuyege, bakoze bukubirire, bakoze bukuyege okubanga bajja Dr. Kizza Besigye mu kkomera, naye kooti ey'amagye ekyagaanye okuta Besigye omutwalo omwozesa mu civilian court. Ekyagaanidde ddala ensonga zikyali nyenkandaggo. Naye ate waliwo amawulire agaguddewo agalaga obutambi Dr. Kizza Besigye ng'ali mu kwogerezegana n'amawanga ag'ebweru ku ssimu. Era kino abatuuze bakyekengedde nnyo bagamba nti Dr. Kizza Besigye yandiba ng'ali mu kabadi na Mwami Yoweri Kaguta Museveni kusobola ku attracting abantu. Ngenda kubanga mbikuleetera ebyo bw'ekyoba okola weekuumire just ku Yugi Update TV. Gwe ayagala otweyungako tugoberera genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kubanga otufollowinga bulungi nnyo. Tugenda kuba tugakuleetera osobole omumanya obutambi obwo omanye n'ekigendererwa ekiri emabega wa kino kuba kati abantu batandise okwekengera embeera eno egenda mu maaso. Kutegeeza nti n'obadde kale kwekumira ku Yugi Update.